Webale nnyo William mu Buyondo. Ate waliwo Namukadde eyemulugunyiza ku amyuka RDC w'Nansana eyekubanye ne muganda we ne babuzaawo ekyapa kye. Kati ono ayagala b'obuyinza bamuyambe wadde nga RDC ye alina by'atangazizza ku nsonga eno. Charles Semitala omutuuze w'Essanga Matuga yasubiddwa awakane mu kibira olw'ebigambibwa nti RDC w'Nansana Shafiki Ali Nsubuga alina ekkobaane ne muganda we Ssemugabi Disani nga babuzaawo ekyapa kye. Batuko kukikyusa amannya. Emivuyo gyonna egiri ku ttaka lyange nze nkakasa tegiri mabega wa RDC kubanga RDC yantegeeza nti ekyapa kirina era nze ekyapa ekyange ekyabula nenkiranga ne ku poliisi yakijjawa ne bajja wano nga balina n'emmondo ne batiisatiisa muzeeyi ne poliisi za wano tezituyambye kuba ziri under RDC alagira buli bwe tukuba enduulu ate ye muzeeyi waffe gwe bakwata yakubako olukiiko na muzeeyi awaka taliyo naawa ekemu eka 2 n'aziwa taata affe omuto. Agamba nti ettaka lino eriwerako obugazi bwa yiika 9 lyalina kitaawe omugenzi Ernest Sekuwanda nga liri ku buloko 82 poloti 31 nga yali muwanga akyali mulamu. Kitange yampa ettaka eryo nga mulamu ng'era alifuna okuva ku kitaawe nga naye mulamu. Asinzidde n'asaba ekikwatako okuli President Museveni okumuyamba. Mukubira omulanga tutaasi twalwanira mirembe awamu ne Katikkiro Prime Minister wa Uganda omukyala Robina Nabbanja. Ssemugabi Disani Semitala gw'alumiriza okubba ekyapa kye ategeeza nga yebwakayanira ekibanja kya kitaawe John bakyayita bwe yasikira omwali n'enjo. Ono era ategeeza nga Semitala bw'ayinza okubeera nga si wa famire yaabwe kubanga bamugamba basajja ab'enjawulo. Yennyini yagenda n'awaabire bwa RDC ng'amugamba Ssemugabi atutte ettaka lye yali tamanyi na kitaawe baali bamugaba wakawooyawa mu kitungwa tatange yamusembeza ku famire n'amusembeza tataawe yali amwegaanye. RDC Nsubuga bw'atuukiriddwa ategeeza nga Semitala bwe yeekoleranga zi transfer era ng'aliko abantu ab'enjawulo abasukka mu 10 nga bano bandibanga ebabuzaawo ekyapa kye okusinziira ku kunoonyeza kwe yakola. Nti yafunanga abamulwanirako era abamulwanirako obwo yagendanga agaba imitations na buli kimu ekikwata n'obufaananyi bwe okubeera ettaka likyuka. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.